N'ekirwanyisa Ebicupuli ebiyingizibwa ebitundibwa n'ebikolebwa wano ekya Counterfeit Network bw'abadde yogerako ne bannamawulire ng'ali wamu n'ababaka abatembeeta ebbago lino bagambye nti okusinziira ku ndowooza z'abantu ze baafuna nga bagenze okubeebuuzaako bagamba nti okusiba abantu emyaka 10 giba mitono nnyo okusinziira ku ekyo ekikolwa ky'aba bakoze eky'okusaasaanya ebicupuli ku katale k'eggwanga lyattu Uganda. Etteeka lino ligamba nti bw'oba bakutte ng'ocukula myaka 10 naye bwe tubadde tutambula abantu abasinga bagamba nti myaka 10 mitono kubanga ebicupuli bya bulabe nnyo eri abantu ba Uganda. N'olwekyo tusaba amakampuni ag'amakolero, tusaba regulator, ebitongole bya gavumenti namwe bamemba ba public olwokusatu ffenna twetabe mu mwoleso guno ab'amakolero, abasuubuzi, ebitongole bya gavumenti namwe abantu ba bulijjo. Omwoleso guno gujja kulaga obuzibu bwe tulina mu bicupuli ebijjudde ku katale, gujja kwongera eddoboozi, okukangula ku ddoboozi kwabo abagamba nti tuyise etteeka mu bwangu erikwata ku bicupuli. Omubaka wa Soroti West Division Jonathan Ebwaru ng'ali wamu n'ababaka abalala bakkaatiriza obwetaavu obw'amangu obw'okulungamya ebintu ku katale ka Uganda okusobola okukuuma obulamu bw'abaguzi ko n'ebintu ebitundibwa eby'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. We have seen a number of accidents on our roads, but we don't ask ourselves what is causing all these accidents on our roads. We rush very quickly to blame the bodabodas, we rush very quickly to blame the drivers, but we forget that a number of the spare parts that we are using, the brakes, the plugs and others are counterfeit. Ebbago lino ligendereddwamu okuwerawo okufulumya okuyingiza ebintu mu ggwanga lyattu Uganda, okulongoosa ssaako n'okuteekako obubonero ku bintu ko n'okulwanyisa okusebengerera kw'ebintu ebiri katale ka Uganda ebisinga, okumanyisa abantu ku kabi akali mu bintu ebicupuli abantu aba Counterfeit Network n'ababaka bategese omwoleso ku Parliament ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno, era nga omulamwa gugamba nti ffenna tukoseddwa ebintu ebicupuli nga Speaker wa Parliament Anita Mong yagenda okubeera omugenyi omukulu. Ate ye Minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obulunzi Honorable Fred Bueno kyakulaga ategeezezza ng'obulimi bwe bukyali obw'omuzinzi ennyo mu byenfuna by'eggwanga lyattu Uganda awamu ne bannayuganda nga mu byenfuna by'eggwanga abalimi balina kinene kye bagatta ku ggwanga lyattu Uganda. Ono okwogera bino asinzidde ku Media Center mu kibuga Kampala era ono abadde ayanjulira eggwanga ku nteekateeka y'okukuza olunaku lw'emmere olunaabeerawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno, era nga lwakwatibwa mu disitulikiti y'Enserere ku mulamwa ogugamba nti eddembe ly'obwebange okufuna emmere ku lw'obulamu n'ebiseera ebijja ebirungi. Ono agamba wakyaliwo okusoomoozebwa naddala mu nkyukakyuka y'embeera y'obudde, era nga gavumenti egenda kwongera ensimbi naddala mu kusitula enkola ey'okufukirira ebirime obutafa. Ekisinga okusoomooza ebyobulimi mu Uganda y'enkyukakyuka ezzeewo embeera z'obudde. Kati nga bwe mukimanyi si kyangu kutegeera nti enkuba eya sizoni eno egenda kutandika ku lunaku lwero. Amataba goonoonye ettaka, ekirala ekyeya kyeyongedde obunene. Ebitundu 25 ku 100 biva mu bya bulimi. Abannayuganda 7 ku 100 emirimu gye bakola gyekuusa ku bya bulimi. Kati n'olw'ensonga eyo gavumenti tuzze tuteekawo ebifo bye tusobola okufukirira. Kati abantu abeetoolodde ebitundu bino bakozesa amazzi ago okufukirira ebirime byabwe, era kino kiyambye nnyo. Ku ky'okujingirira eddagala erikozesebwa mu kulima, minisita ategeezezza nga minisitule y'ebyobulimi bw'eri mu nteekateeka ey'okubaga etteeka erigenda okutondawo ekitongole KIFARA, Food and Agriculture Regulatory Authority, okusobola okulondoola abakola eddagala lino. Ono agamba mu nteekateeka eno nga gavumenti eri mu kusindiikiriza ebitongole mu minisitule tekisaanye kweraliikiriza bannayuganda wabula kye bali mu kukola kwe kulaba nga bayamba abo bonna abali mu bwetaavu.
waliwo eddagala lingi nnyo ejjinjirire. Gavumenti yawulira amaloboozi okuva mu bantu ku nsonga eno. Mu biseera ebijja long term, gavumenti ng'eyita mu kakiiko k'abaminisita akayitibwa cabinet yasalawo okutondawo ekitongole ekyo kyennyini kya NDA ate kyekikola ne ku ddagala ery'ebirime n'ery'ebisolo. Kati gavumenti kwe kusalawo nti eddimu ery'okulwanyisa ekizibu ekyo eky'eddagala ejjinjire eby'obulimi n'ebyobulunzi baliteeke mu kitongole ekirala. Kati tuli mu kubaga tteeka erigenda okussaawo ekitongole ekyo, era ekitongole ekyo twaki Ebyonga mbitadde ku bbali b'abantu abafuna obuzibu oluvannyuma lw'okubumbulukuka kwa kasasiro mu kiteezi bakyasobeddwa kye bazzaako oluvannyuma lw'okubulwa ennyumba mu badda. Bino we bijjidde nga gavumenti yabawadde obukadde 2 buli omu baamuka ekifo kino nga n'enkambi yaabwe ebadde ku Church of Uganda nayo yagiddwawo. Kati okusinziira ku kansala akiikirira abantu b'ekiteezi ku lukiiko lwa disitulikiti e Wakiso Juliet Nanteza agamba nti mu kiseera kino ssente ze baawa abantu bano ntono ddala era nga balemeddwa okufuna ennyumba ze bapangisa. Nga ennyumba za bbeeyi nnyumba zitandikira $25,000 okudda waggulu nga ekyo nno kiba kisenge na ddiiro oba gye twandiyise eyaddabo. Kati nga abantu bano balina famirizi zaabwe balina abaana bangi 1, 2, 3, 5 mwe alina famire y'abantu 8 ideally nga $2,000,000 tezirina kye zibakolera. Era abantu abamu abali mu buffer zone abali mu high risk areas ng'ennyumba zaabwe zikyastandinga bo baddayo mu mayumba gaabwe kwolwo olunaku ne bagamba nti kati katubanje bukimu kye tubanja nga tusinziira mayumba gaffe. Wabula ekyennaku era bano abasigala nga ebintu byabwe byaggwerawo ddala completely babagamba bagende bapangise bali stranded oba basobeddwa kuba tebalina wakudduka. Nanteza mu ngeri y'emu era alaze obwennyamivu olw'abakulu mu KCCA okutandika okutiisatiisa abantu bave mu bitundu ebiriraanye ekiteezi naye nga tebabasasudde ekintu ekiresa abantu nga bangi banyiivu. Olwaleero ebbaluwa yafulumye ng'ebbaluwa zaabadde 2 yabadde ewandiikiddwa RDC endala ng'ewandiikiddwa meya wa Town Council Kasangati nga emulagira okugamba abantu bave mu buffer zone ya 200 meters. Era Eddi nga mu bbaluwa ye agamba nti abantu bano baweereddwa $2,000,000 bonna abali mu buffer zone omuli 200 meters kyokka ng'eyo buffer zone erimu abantu 505. Kyokka abantu abali mu buffer zone abasinga ndowooza 95 ku buli 100 tebafunangako yadde 10 ekya buffer zone. Era nga kiraga nti olunyaafa oba olwatika lwazze mbu olw'amazzi agawunya amakyafu muvaamu ensiri z'ensongo. Ebbaluwa yavudde wa iddize yabadde egamba ng'esayiningiddwako nga bayita Nobert Were. Nejja buli eno ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board oba kiyite UNEB kikyalinda okuddibwamu okuva mu kitongole ekiramuzi okusaba kwabwe kwe baateekayo okw'enjawulo okwongera okuwulira emisango egy'obubbi bw'ebigezo. Jennifer Kalule omwogezi wa UNEB ategeezezza nga bannamateeka baabwe bawaddeyo mu butongole okusaba kwabwe okussaawo ekkooti ey'enjawulo okuwulira emisango egyekuusa ku bubbi bw'ebigezo n'okugisala amangu. Kyokka Kalule ategeezezza nti UNEB tennafuna kuddibwamu kusaba kwabwe. Ng'ekitongole twateekayo kusaba nti nno emisango gya UNEB gibeere nga gisobola okuba nga gikolebwako gyokka. Senior legal officer waffe wa UNEB yateekayo okusaba okwo akyabigoberera so essaawa eno sobola kugamba nti kigenda kulaba bwe kiti bwe binaaba nga bimaze okugonjoola tujja kuba tubategeeza. Ebyonga mbitadde ku bbali yo poliisi mu disitulikiti y'e Budaka etandise okunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa ku basajja 2 ku kyalo Nakabaale mu ggombolola y'e Kadinura. Abafudde kuliko Musika Yusuf emyaka 28 omutuuze ku kyalo Kadinura 1 ne mu Dungudi Rajab emyaka 30 ng'abadde abeera ku kyalo Nakabaale ng'abatuuze babateeberezza okubeera ababbi. Okusinziira ku Samuel Semeu omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Bukedi North ategeezezza nti okunoonyereza okusoose nkuzudde nti bano ababiri babadde batambuza ente eteeberezebwa okuba enzibe ku pikipiki ekika kya Bajaj Boxer ennamba
ga ba 598 ya era okunoonyereza kwazudde nti ente eyogerwako yabadde ya mutuuze w'ekiryolyo mu ggombolola y'e Kachomo. Poliisi yasanze emirambo gy'abano nga gisaliddwa era nga giri mu kitaba ky'omusaayi. Poliisi yaffe y'e Budaka wano mu Budaka disitulikiti atandikira ddala okunoonyereza ku ngeri abasajja ababiri abattiddwa ekibinja ky'abantu ekibadde kitasalikako mu ssale. Ekibinja ky'abantu kino kigudde kiyiifuyiifi ku basajja babiri ne kibakuba ne kibatemaatema bwe batyo ne bafiirawo mbulaga. Bino bibadde ku kyalo Nakabaale mu ggombolola y'e Kaderuna wano mu Budaka disitulikiti. Enjega eno ebaddewe ku kyalo ekyo Nakabaale we basanze abasajja babiri ababadde bateeberezebwa okuba nga babbi bante era ne babakuba we batyo ne bafiirawo. Ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Standards oba kiyite UNBS kitegeezezza nga bakigenda okutandika okwekenneenya omutindo ogwa buli kintu ekikolebwa mu ggwanga wamu n'ebintu byonna ebikozesebwa abantu. Okusinziira ku ssenkulu w'ekitongole kya UNBS Engineer James Kasigwa agamba nti kino kigendereddwamu okulaba ng'omutindo gugobererwa naddala mu bantu abalina obukolero obutonotono. We are at a very important stage. As a country, we are moving from NDP 3, National Development Program 3, to NDP 4. Now, as UNBS, we are also ending our strategic 5-year program, and we are thinking of coming up with a new strategy. Now, our new value proposition as UNBS is that we grow quality SMEs. What that means is that the MSMEs that we intend to grow will be defined by these certificates. So we have an arm of UNBS, a unit that is looking to support MSMEs to acquire some of these standards. And eyakulira entambula y'ebidduka mu kitundu kya Kira North Division Buwenge Afande Wawere Richard avuddeyo n'asaba abaddereeva abakozesa oluguudo oluva ejjinja okudda e Kamuli okukomya okumenya amateeka kubanga bajja kukwatibwa. Bino abyogedde bw'abadde asisinkanye baddereeva mu bitundu eby'e Buwenge. Obusuule nga mu bantu aleko babiri mu kooti basooke balebe sampo naye nendowoozamu neŋŋamba mbeera nabo wano olwali njagala nkibateekereko kiriya kondakita talina ntebe mu motoka eyo ky'oba olaba buli musango we charge the driver kondakita tumubasonyiwa obusunywi ng'omuntu driver aleme okubonaabona tugenda kusolooza ssente biki tukulekera kondakita oyo akuyambe okukola kye kusolooza ssente naye bw'osalawo nti kubanga otikidde mu paaka n'oteekawo musaabaze excess receipt mitwalo abiri ate bwe njikukuba n'obuuzinirawo tosobola kunsiira nkubuuza how many people were there kye kimu bw'onsanga omusirikale nga wayazibuuseeko akukuba ne risiti ya kondakita oyo n'okuba excess n'oba complaining otajja kubuuza ndaga entebe ya kondakita wano eriwo. Baddereeva basuubizza okugoberera amateeka. Nditenya pita nebaza polisi okuyidda otuwa omusomo guno era n'asiima ino ngeri batusomesaamu omusomo guno era twasalawo nti nga ife badriver ab'Ebwenge nga executive yaife bwe tuli kwiza driver banaife bavuga emotoka kubanga tusembe yena kwenkulu olw'okweyala accidents edigire nga dibaawo labutamanya bwaife amayi n'abandi tawaisa kawubiri tuyanze chairman otuleetera omusomo ba OC ne ba DPC okutusomesa obuyondo na buli kintu era tumwebaziza yebaleino amayi wano ssentebe w'abaddereeva bano Kawube Alex waviiriddeyo n'ategeeza nga bwe bagenda okukwasa empisa eri baddereeva bannaabwe. Tusazeewo nga mu lukiiko ino tusazeewo abaddereeva baife abasinga babaye babitiriza obukyafu obuteyonda beene ng'abantu n'emmotoka dayiro so twasalawo omuddereeva ateeka ovuga nga muyondo okuva ku ngaito paka ku luviiri ino nekidde oweesa omulimu gwaife ekitiibwa n'abasaabaze betusaabaza tutwala babitiibwa n'abandi betutayidi tusobole obutatwekengera mu mize gindi tusazeewo tutwenda ddereeva kuvuga mmotoka nga mukyafu tusazeewo emmotoka daife tudikuume nga nondo nga bwe kisoboka tusazeewo ezira mu ddereeva kuvuga mmotoka nga mutamiivu ddereeva anaalemera emize egyo tujja mugemesa amateeka so abantu abanaakola emize egyo tujja bahandinga over ku police through the traffic police tibaida bita ku checkpoint daibwe nga bali mu mbeera nge Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 107.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
Mu mawulire gaffe ag'ebyobusuubuzi ge tulina amakya ag'olunaku olwaleero, abamu ku basuubuzi abakolera wabweru w'obutale basabye abakulu mu KCCA okuvaayo n'enkola ennungamu eri abakulembeze mu butale buno bibalumiriza okubeera n'emidaala emingi, ekintu ekibaviirako okubulwa we bakolera olwo ne basalawo okukolera wabweru. Okusinziira ku Makanga, omusuubuzi Kalere agamba nti ku bo bangi basalawo okukolera wabweru w'obutale olw'ebifo ebyebbula oba emidaala egyatwalibwa abantu abasinga obungi ate nga basse kinnoomu. Sijja gamambo ekikoza kuba akatale kuba kafunda akatale kagazi tunaye mulimu omuntu gwosanga omuntu naye nga alina emidaala nga 6 nekiremesa abantu abalala okukola kyokwako ne bakolera oli alina emidaala 6 oba okwakalayinza oba mukulu mu katale si bufunda bwa katale ate ne KCCA engeri yakomezebwawo mu katale yandifudde ku nsonga eyo wate kati kyo kitongole kya gavumenti kisobola okubakwatako bonna. Obadde owuliriza amawulire g'ebyobusuubuzi Business News wano ku PAL FM. Bwe tuvaako mu byemizannyo, bino by'ebyemizannyo Mugookya ag'essaawa eno. ebyemizannyo bye tulina Mugookya ag'olunaku olwaleero, ttiimu ya Uganda the Uganda Cranes olunaku olwaleero erina akakisa okuyitamu okwegatta mu mpaka z'ekikopo ekya Africa Cup of Nations singa eneewangula ttiimu ya South Sudan olunaku olwaleero mu kibuga Juba. Uganda erina obubonero 7 nga yeetaaga okuwangula eyitemu egende mu mpaka ez'akamalirizo eziribeere Morocco mu mwaka ogw'2025. Omupiira ogwasoose Uganda yaguwangudde South Sudan ku ggoolo emu ku bwereere nga Bravis Mugabi ye yagiteeba. Singa Uganda enawangula ejja kwegatta ku ttiimu okuli Morocco, Algeria, Burkina Faso ne Cameroon ezaayisemu edda okutuuka mu mpaka eza 2025 eza AFCON. Gano ge Gookya okuva ebweru w'eggwanga. Bwe tuvaako ebweru w'eggwanga, ekibiina ky'amawanga amagatte kivumiridde eggwanga lya Israel olw'okwongera okutta abantu ba bulijjo mu ggwanga erya Palestine. Omwogezi wa Ssaabawandiisi wa United Nations ategeezezza nga bwe bafuba okulaba nga abantu ba bulijjo abafa bakendeera e Gaza kw'ossa ne Lebanon. Ekitongole kya United Nations eky'abanoonyiboobubudamu ekigamba nti waliwo abantu ba bulijjo abattiddwa e Gaza bwe babadde bafuna emmere. Ekibiina ky'amawanga amagatte era mu ngeri emu wekiviiriddeyo nga Israel ekyagenda mu maaso okulumba ebifo ebirimu abantu ba bulijjo mu bitundu by'e Gaza ne Lebanon. Bwegatyo amawulire gaffe ag'okya mu bujjuva ag'essaawa eno bwe gakomekerezeddwa era bwe gabadde amakya ag'olunaku olwaleero. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva eno ejja natandikidde mpaka wano wenfundikiridde amawulire gaffe ag'okya ag'essaawa eno. Mbadde NANSUMBA NATHIIRAH okukusomera nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ago gigabudde amawulire Agookya ku PAL FM ne 3 Ways Property Consultants Limited bebaza okunazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku $6,000,000 zokka nga tukkiriza n'enkola